الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah nyini matenda amajjuvu agataliimu bukendeevu, tumusaba Allah asse okusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Allah gwe yatuma gye tuli rahmatan lil alamin, nga kyekyokusaasira eri ebitonde byonna. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atuyambeko okubeera nga tumutya. Ekyo tulina kukisaba Allah, kubanga generation kwe tuli ebisobola ebituwugula bingi. Emitimbagano gyokka gino Allah gye yatuleetera ne tubeera ku mulembe guno ogwa tekinologi, bingi ebiriko nga ba agenti ba shaitani bajudde okwo, aboonoona enzikiriza, abalokola abantu, abasuula abantu mu bikolwa ebya sitaani ddala, ebitwala obudde bwaffe nga bitujjako Allah bingi, omuli emipiira. Abantu ne balemererwa n'okwogerako Allah, ne balemererwa n'okuyimirizaawo essala, ne bajjula ebisaawe ne bibooga, essala zajjama ne zibayitako. Tulina okusaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala obuwangaazi bwaffe buno bwe tusigazza ku nsi, nga teriyo amanyi asigazzaayo kyenkana ki. Allah atuyambe tubukoleremu, ekyo ekinaatugasa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri kye mbakubiriza kwe kusoma eddiini yaffe ey'obusiraamu, tubeere nga tugitegeera bulungi, kubanga ddiini yakusoma, ddiini yakwetegeerera, okwawukanako n'eddiini endala ezeeyita nti weeziri. Obusiraamu tulina kubusoma, kubutegeera. Amadiini gali amalala ageeyita nti weegali, balina mmoto yaabwe nti alimanyi ebingi, alibuuzibwa bingi. Eno mu busiraamu si bwe kiri. Bwe kali kutanda n'otafaayo kumanya, n'otakitwala ng'ekikulu, bye bigenda okukulemeza mu bbaliro. Kabe kasinga otuuke n'okusinza Allah ng'omusinzirizza mu butamanya. Kitegeeza obusiraamu tulina kumanya, ng'okumanya okwo kulina kugasa ggwe nnyini-kwo, so si nti buli amanyi alina kulinnya katuuti ka buwalimu. Tekitegeeza nti okutegeera obusiraamu kubeera nti olina kubuulirira, wabula mugasa ogusookera ddala kugasa ggwe, obeere ng'osinza Allah ala basiira, nga buli kyokola okirinako knowledge. N'olw'ensonga eyo tumanye obusiraamu bwaffe. Faida ey'okubiri, omuntu okukula mu bulamu buno obw'ensi si kubeera nga abalibwa myaka gy'awangadde, kubanga egyo emyaka namba bunamba. Gundi alina emyaka 6, gundi alina 7, gundi alina 8. Tosobola kubalibwa myaka nti okuze mu bulamu buno obw'ensi,
okutuusa ng'osengejja mu byoyogera, ng'oyiza okwogera, ng'osobola okwetonda ku nsobi zo z'okoze, kubanga omuntu asobya, ng'omuntu ali accountable ku nsobi ze z'akola era nga yeetowaza eri amazima. Abantu bangi tebakkiriza mazima, abantu bangi tebamanyi kwetonda, abantu bangi tebagaba defeat, oli asigala agugubidde ku nsobi. Okuyita nti gundi akuze, tereeza enjogera, otereeze byoyogera, weetonde ku nsobi zo, ate obeere accountable ku nsobi z'okola. Bantu bangi nno tebaagala kwetonda, ne bamaseeka abasinga obungi okukkiriza ensobi ye lutalo. Bangi ogenda noyogera naye mu inbox n'atakitwala ng'ekikulu, n'oyogera naye mu buntu n'omukubira essimu n'obeera naye mu inbox, oluviva mu inbox bwe paba n'akuteeka kazindaalo. Tuli bantu, tusobya, olulimi luno lutusobako, n'amagezi gaffe gasobola okutuwabako ne tutegeera bulala. Kati okubalibwa nti oli muntu mukulu si myaka, wabula tereeza enjogera, osengejje mu byoyogera, obeere n'enjogera ennungi, obeere ng'oli countable ku nsobi zo, ate weetonde, weetowaza eri amazima. Oba ntegerekisi? Awo ojja kusigala ng'obalibwa nti oli muntu muki. Bameka olwaleero aboogera ng'emyaka mingi naye nga baasigaza ekitendo ekyokuba nti bakyali bato. Olw'ebiki? Olw'ebigambo. Bameka olwaleero abatwalibwa nti bantu bakulu olw'ebigambo bye bakola ki? Bye boogera ate nga myaka baki? Bato. N'olw'ensonga eyo baganda bange Abasiraamu, ffenna tusobola okusobya naye okutereeza kyekiki? Kyekikulu. Olwaleero njagala njogere oluvannyuma lw'omulundi ogwayita twayogera ku kutunda okumanyikiddwa ng'okwaki. Twasoma ku ntunda eyaki? Kye bayita bayi'u salamu, entunda eya delivery. Si bwe kiri? Olwaleero njagala njogere ku nsonga ennene ffenna eyatuzingako mu nsi muno ey'obwa broker. Omulimu ogwo gulamulwa gutya mu Busiraamu? Njagala twogere mu sharia kye bayita assamsara oba assimsaaru, commercial brokerage. Commercial ki? Brokerage. Wano ewaffe omuntu akikola gwe tuyita broker oba commercial mediation. Oba ntegerekisi? Mu Luwalabu gwe tuyita assimsaaru, broker. Olwaleero abantu abasinga obungi omulimu ogwo gwatwambala. Omuntu oba oyingira naye omuzikiti awo n'omunyumizaamu nga bw'oyagala okugula akataka, endagaano naaba nga yagiyingiddemu dda, era n'agamba mpaamu obudde nja kukukubira. Kitegeeza nti omulimu ogwo ffenna abasinga tugukola ki? Tugukola, abasajja n'abaki? N'abakyala. Waliwo abagikolera online. Oba ntegerekisi? Omulimu guno gwe twogenda okwogerako mulimu mukadde, tegutandikidde ku generation eno, ku mulembe gwa nabbi gwaliwo sallallahu alayhi
wasallam. Era ebitabo byaffe ebya fiqihi, ennamula za shariya gwaguwandiikako ne gugulamula. Olwaleero ng'obwetaavu bw'abantu ku mulimu ogwo n'okutegeera ennamula y'obusiraamu, alhajatu maasa, obwetaavu weebuli qaima, okumanya enkola y'omulimu ogwo ogw'owa broker. Ntegerekisi, kubanga abantu abasinga obungi bafuuka ki? Bafuuka ba broker. Bali ku bisaawe by'ennyonyi, bajjudde mba maidi, bajjudde mbaana abafunira abantu bed space, bajjudde mba amataka, bajjudde mu b'amasimu, bajjudde ku maduuka, mu supeeya. Hadith wala haraj. Ani gwe tusobola okulekayo atajjudde mu bwa broker? Abamu bamanyi nti obwa broker buli mu bintu bibiri byokka: mataka n'amayumba n'amaki n'amamotoka. Naye wano leeta ddiiru nti twagala kugulira balema bugaali. Olaba abasiraamu bwe bayingira mu mulimu ogwo, olina agamba bulina, manya bulina, oli n'atuuka n'okugamba mmanyi we buli ate ku layisi. Ntegerekisa, kiregeeza omulimu ogwo gutukola ki? Gutubuna abasinga obuki? Abasinga obungi. Kye tuyise commercial mediation. Omuntu akola ekyo gwe bayita ani? Broker. Eno mu Luwarabu ewaffe mu shariya tumuyita asimsaaru. Ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sahaba yanyumya n'agamba nti kunna nusammi as-samasira. Ku mulembe gwa Nabbi ba broker twabayitanga bassamasira. Famarra bina rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kyava Nabbi atuyitako. Nabbi bw'amala okuyitako n'atuleetera erinnya erisinga obulungi ery'okubayita baki? Babulooka. N'abafunira erinnya erisinga obulungi, era yaga nti ya ma'asharu tujjaaru, abange mmwe abasuubuzi. Yabayita baki? Baganda bange abasiraamu, omulimu gw'obwa bulooka mulimu mu shariya ogwetongodde, era oguliko n'omusaala shariya gwe yatunuulira. Fahuwa aqidun jaizun shar'an, ndagaano emanyikiddwa mu shariya bayina tarafaini, ekolebwa wakati w'abantu abameka? Ababiri. Albai'u wal mushtari, wakati wagula n'atunda nga waliwo mediation, gwe bayitaani? Broker. Yabeera wakati wagula n'akola ki? Tuli fenna. N'olw'ensonga eyo assamsara, omuntu okubeera mu mediation y'ekyo kyonna ekitundibwa, hiya tawassutu baina albai wal mushtari, ye muntu abeera wakati wagula n'atunda. Oba asimsaaru gwe tuyita alladhi yadkhulu baina albai wal mushtari, ayingira wakati watunda n'akola ki? Mutawassitan li imda'i albai, ng'abayambako okutuukiriza okugula okwo. Wa huwa almusamma addallal. Mu lulimi olulala Abawarabu bamuyita addallal, omuntu alagirira ekyamaguzi we kikola ki? Wosobola okikola ki? Okukifuna. Bangamba nti mulimu n'abantu mu kibuga wano ewaffe e Kampala abalagirira abantu ababuze.
oli omubuuza bubuuza Bank of Uganda eri luddawa, naga ajja nkutwale, nakukwata ku mukono naga ngoberera ano ogiraba Namaganda, nemukkirira ono Kampala Road, nemukkirira nakutuusa ku flo wolaga nakugamba nkolaki nzijamu. Mulimu abakeera mu kibuga kulagirira babuze, gyekiri ekyo bamba wayiriza mwebali bayitirifu nga gwe mulimu. Obwa bulwaka tebuli mu mayumba gokka na mataka na mmotoka. Obwetaavu bw'abantu eri omulimu ogwo weebuli, obwetaavu bw'omulimu ogwo weeguli. Tuli fenna annaasu yahtaju ilaiha kathiran, abantu beetaaga babulooka. Fakathiru min annaas, bantu bangi la yaarifuuna turuku lmusawama fi lbayi, tebamanyi ngeri ki gye basobola kugulamu bintu. Abamu abalina ebintu tebamanyi katale wekali, ng'abantu bano abalagirira betuyita babulooka nga basobola okutuusaako abakugulako. Tuli fenna wa akharuna laysa indahum kudura, abamu tebamanyi beeyi ya bintu weyimiridde, nga bulooka asobola okusomera mu valu y'ettaka nga bweri ku kiki ku kitundu, ng'era asobola okubuulira renji y'ennyumba gy'onoonya ebbanga ly'amala ng'ayogedde maki mazima. Tuli fenna n'olw'ensonga eyo obwetaavu bw'obwa bulooka weebuli mu shariya. Twagala tutunuulire obukwakkulizo bw'omulimu guno, obukwakkulizo bw'omuki bw'omulimu guno ogwaki gw'obwa bulooka. Nagambye nti ensi eno abantu abasinga obungi bafuuka ki babulooka, ne mu madalasa mwebali. Oli agamba oyagala seeka, oyo muleeta kakadde muzibu, naye omusitula kaki kakadde, naye ojja kumpa emitwalo aga mukuleetere mu ddalasa asomese abasiraamu. Kati bulooka wa seeka oyo, seeka gwatatadde nawo nti amukolera omulimu, n'amuyitiramu ebalina ddalasa ekitebi. Badde njagala kuleeta seeka amafuta go emitwalo aga, kumbe eri bamuwadde ameka 5, 3 n'agajjako n'akusimba 2 kasita akakasa nti otuuse mu ddalasa. Era akubeera wano ku ttaya takukkiriza kwogera n'amiiru. Olumaliriza eddalasa akuggyirawo mangu akwatira engatto, aseeka mumuleke, seeka tayagala nnyo kulya kasita amaliriza okusoma mumutte agende, ng'atya okukola ki? Mutegeera bye njogera? Obwa bulooka buli mu bintu bingi. Abamu bafuuka babulooka b'abamaseeka. Soogera ku bano bamaneja, mwawule maneja ne bulooka. Waliwo seeka ng'alina maneja we amumanejinga, amukwatira essimu, abo si be njogerako. Oyagala seeka gundi akyali bizi, ojja muddira, obadde omwagaza ki nti Juma linda ave mu ddalasa twogere. Ekyo si kye njogerako, ekyo nkyogerako omulundi omulala, naye njogera ku babulooka gwe bayita mediator. Byensomesa mbitegeera, bwemba tembitegeera nga mbivaako. Manyi mwagala nnyo bino ebigiraagira, omukazi mukwate booti. Ebyo si bye tuliko. Tuli ku mateeka ga buki ag'obwa bulooka, kye twayise commercial mediation oba commercial brokerage. Ntegerekisi kaakati
omuntu ono nga bwe tumaze okulaba nti obwetaavu bwa buloka weebuli mu nsi nga ne ku mulembe gwa nabbi bwakola ki era nabbi n'alongoosa erinnya lyabwe ne batabayita bassamasira n'akozesa ekigambo ekigaa nti ya ma'sharu tujjar abange mu abaki abasuubuzi kitegeeza nabbi yabayita baki era n'omuntu omugaa nti oli buloka alabanga ekikyamu bati ekyobwa buloka mulimu shariya gwe yateekateeka neguteekako arrangement na butya omuntu bw'alina okugukola na butya bwasasulwa. Ntegerekisi njagala tuwulirize nnyo, njagala twogere olwaleero ku shuruutu, ku bukwakkulizo buloka kwalina okutambulira ali mu mateeka g'obuki g'obusiraamu. Ekisookera ddala yajibu an yakuuna amalan mashrua, omulimu gwakolako obwa buloka gulina okubeera nga gwakkirizibwa mu shariya. Bw'otakola obwa buloka ku mwenge oba ntegerekisi, bw'otakola obwa buloka ku kintu shariya kyetakola ki kyetakkiriza ng'ebivuga, okola obwa buloka ku bamalaaya, omulimu gw'okolako obwa buloka gulina okubeera nga gwakkirizibwa. Kati senga omuntu abeera awo nga musiraamu, waliwo azze mu kitundu anoonya bbaala, anoonya bbaala epangisibwa, omusiraamu nga yayingiddewo dda, jamaada ayingiddewo n'essula, tumanyi weeri, waliwo agirina agigaba gudwiru, jangu nkutwale. Ogwo omulimu tegukola ki? Gulina okubeera nga omulimu gw'obwa buloka amalan mashrua, gwakola ki? Gwakkirizibwa mu busiraamu. Nga kyokolako obusiraamu bwakikola ki? Bwakikkiriza. Ekyo kyekisookera ddala. Wakad nassa jamu min al a'imma ala jawaazi samsara, abamanyi baffe bangi bakkiriza obwa buloka wa jawaazu akhdhu al-ujratu minha alayha, n'abantu okubeera nga bafunamu omusaala. Su'ila Imaamu Ahmad, Imaamu Ahmad yabuuzibwa an ajiri samsar oba assimsaaru, yabuuzibwa ku musaala gw'omuntu akola obwa buloka. Faqaala la ba'sa bidhalika, yagamba tekirina muki, tekirina mutawaana. Omuntu okubeera nti bw'akola obwa buloka akola ki? Asasulwa. Imaamu Ahmad baamubuuza, kitegeeza omulimu guno mukadde. Bw'abanga Imaamu Ahmad yabuuzibwa ku musaala gw'obwa buloka, ntegerekisi, kitegeeza mulimu ki? Mukadde nnyo. Waqala Imaamu al-Bukhari fi sahihihi, Imaamu Bukhari bwe yali ayogera mu kitabo kye yagaa nti baabu ajiri assamsara, omulyango gw'omusaala gw'oyo akola obwa buloka. N'agamba walam yara Ibn Sirin wa Ata wa Ibrahim. Ibn Sirin oyo mumanyi min at-tabi'in, ni Ata wa Ibrahim an-Nakhai wal Hasani, abo bonna baalaba bi ajiri as-simsari, ne balaba nti empeera oba omusaala gw'oyo akola obwa buloka la ba'sa bidhalika, tegulina muki? Tegulina mutawaana. Omuntu omu agenda n'agamba kati omuntu akola ati obwa buloka ku mulembe gwa nabbi tekyaliwo, gwe otamanyi nti tekyaliwo. Gwe obutamanyi abo kintu tekitegeeza butakola ki? Butabaawo bwakyo. Omuntu bagenda ne boogera ku bwa buloka mu busiraamu nanyeenya omutwe naga mpulidde kipya. Okubanga gwe olidde kipya toli nabbi nti okkirwako bubaka, kubanga ne nabbi bingi Allah bye yamutegeeza nga tabikola ki? Nga badde tabimanyi n'amuyigiriza. Kitegeeza omulimu guno mu busiraamu gye guli. Ntegerekisi, kati akakwakulizo kaagwa akasooka an yakuuna amalan mashrua. Naye bensomesa mulinga abataliiwo. An yakuuna amalan
gulina okubeera ng'omulimu gw'obwa bulooka amalan mashrua gwakkirizibwa. Tokola bwa bulooka ku mulimu guli haramu, ng'okukola obwa bulooka ku mabaala, okukola obwa bulooka ku loogi z'omanyidde ddala nti abantu bakola ki, benderamu, okukola obwa bulooka ku bintu ebitakkirizibwa. Tuli fenna. Ekyokubiri, yambagi an takuna ujura assamsaaru ma'luuma. Omusaala gw'omuntu akola obwa bulooka gulina okubeera nga gumanyikiddwa bittifaaqi, nga bakkiriziganyizza, hatta la yakaa nizaa fima ba'd, baleme kkaayana luvannyuma. Omuntu agenda okukola omulimu gw'obwa bulooka nga ye mediator wakati wagula n'atunda, omusaala gwe gulina okubeera nga gumanyikiddwa, waleme kubeerawo nkaayana. Abatunda batera okwekuba emiggo ne babulooka ne bakaayana, ng'atunda amaze okufuna ssente ne yeekuba, n'agamba sigenda basasula, ttaka lyange mwafunye dda. Omuntu yenna akola obwa bulooka yingira mu mulimu gw'otundira nga mutegeeraganya ofuna kyenkana ki. Omusaala gulina okubeera nga si majuhuula, nga tegumanyikiddwa, gulina okubeera nga ma'luuma. Kyenkolerera nkimanyi, ntundira gundi emmotoka agenda kumpa emitwalo 80. Kyava nabbi yagamba almusilimuuna ala shurutihim, abasiraamu batuukirize ng'obukwakkulizo bwe bataddewo, ebbanga lye bamala ng'obukwakkulizo obwo si bwa haramu. Wano babulooka abamu tukola ensobi ne tukyamuka, olina ga ntunda ekizimbe ekyo n'omugabo omulimu ogwo gunkwase, nga nekyokolera tokikola ki, noonoonya omuguzi n'omuleeta n'asasula, kati n'otandika okugamba nannyini kizimbe nga bw'oyagala 10%. Mwakiraganyeeko before, wabaddewo enzikirizaganya wakati wo n'atunda. Eyo condition eyokubiri. Yambagi an takuna ujiratu samsar ma'luuma bittifaq, walina okubeera nga waliwo consent wakati wagula, wakati watunda ne bulooka, ng'omusaala ogwo gumanyikiddwa, hatta la yakaa niza fima ba'd, baleme kkaayana luvannyuma. Sente zikaayanya naddala omuntu ng'amaze zifuna bw'ati. Mumanyi lwaki baziyita maali? Lwaki emaali bagiyita maali mu Busiraamu? Kukyusa muntu. Kiva mu kigambo maala. Maala ye muntu okubeera nga akyuka sayidi, essente ekyusa omuntu. Bw'emala omugga bweti mu ngalo akyuka, abamu bakyamuka. Gwe tolaba abaana abatukolera ekyuma kya ATM, bw'osaba booti ssente n'osaba omuwendo nti njagala emitwalo 5, basooka kuggisaayo kaadi, ssente zizijja oluvannyuma. Lwaki? Bw'onookwata ssente before ATM ogenda nagirekawo, okyamuse otambule, naye basooka gamba take your card, nogiteeka mu nsawo, then no receiving ssente. Ssente terina gweta kyamula, ekukyamula, abamu ebakyamula n'akyusa enjogera, abamu n'entunula ekyuka. Ibaga kati nga atunuza ndali nti yafuna akawumbi, yafunye ssente, gw'olaba oyo atambula bw'atyo.
abamu baboggoka sente nemuboggosa buboggosa nebaga yalwala nti mulamu yasikira kitaawe buli omu bamugabira obukadde 700 kati aboggoka buki olaba ekyusa mukyala nakuwa order omukyala nga alina sente era mbewunya kufumbirwa abakyala balina sente alina kukyuka omuwulire nti akola ki nti waali atazirina alina kulaga maanyi sente oli atuukaga nja kukuba ate nkuwe sente tonzanyirako nja kukuba bakuggyemu amannya ate nkuwe sente sente yemwogeza ebyo sente ekola ki ekyusa bw'otakyuka ntunula okyuka mu ndya notandika okulya obulungi wajja owaadi novaawo nebaganga tokyajja ti asobola otuula wano yafuna ki ekyusa mu angles ezaki kati omuntu ono gw'otundidde ekizimbe njagala ojjukire buli we mutategeeragana before ajja kukola ki ajja kukyuka yeefuule agenkuwaayo 3 okoze mulimu ki osulawa olowooza nakubuuza nti akusaasira gyova nti wala noga nsula kitemu awo nawo 13,000 nakusula mu nyumba ya sente mmeka ti 2,000 naga mu 5 gino sasula emyezi 2 kubanga temwakoze eki mulina okubeera nga mwakoze eki mwakkiriziganyizza akakwakolizo kakumeka ako ekibalaganyisa before hatta la yakaaniza fima ba'd gwe buloka beera gumanyikiddwa nkola kino ogenda kunsasula bwoti waleme kubeerawo nkaayana zigenda kujja mujja kaayana ekyokusatu antakuna ujuratu nisbiya musobola okukkaanya ku ssente z'obwa buloka nga percentage musobola ogikkaanyako bw'otagamba bugambi olw'okuba omuntu buloka nti nja kuwaayo kyenjagala olina okubeerawo kye bayita ki percentage abamu bagamba 10%. Kyo kisinziira ku kyotunzi oyinza okwogera 10% ng'ogenda kuvawo na kawumbi ninyi kintu azimba omuki naye omusajja ono okutwala akawumbi yakola wa atuuke n'okugamba nga amaze okitunda abasajja beekubye tebasasudde kumba ate bakoze eki kati okuteesaganya kusobola okubeera nisba nga olwo pasenti gye mukoze eki gye mukkiriziganyizaako n'atunda ekyokuna yajuuzu akhidhi samsaru au asimsaru oba asamsara buloka akkirizibwa okufuna osente min albai walmushtari nalya ku saidi si zombi get me well waswa mumwogera ate omulimu guno gwaffe ffenna nammwe atunda buloka gwenjogerako akkirizibwa okulya saidi mmeka akkirizibwa idha kana mashrutan bwe tuba nga twakikkaanyizaako oli naggamba agula ajja kunsasula naawe gwentundidde ogenda kunsasula oba bitegerekese kikkirizibwa buloka okulya saidi ebbiri idha kana mashruta ddi bwe kibeera nga kabadde kaki kakwakkulizo basiraamu ntegede kyentegeeza ngambye eki akkirizibwa okulya saidi zombi kuggwagula n'atunda abantu abamu abasiraamu bateroga buloka omulimu gwa buloka tegukkirizibwa kasita aba nga alya saidi 2 akkirizibwa
kasita kabeera nga kaki mukikanyizaako n'omugamba ngenda kusasula naye ne gwoleeta akusasule ze nja kuwa kati ne gwoleeta okugula mugamba akole ki akuwe kitegeeza mukikoze ki mukikanyizaako gwoli mediator watunda nagula kati nzikirizibwa okulya side si zombi kwaguze natunda kasita tubeera nga tukikanyizaako ekyo kyekisooka diru endya side ebbiri senga tukikanyako ekyokubiri au jara al uruf oba okubeera nga urufu yaffe yakkiriza ensonga eyo bwetu bwe tukola urufu mukitegedde yenkola eri mu society kimanyikiddwa mu nkola y'aba block nti gwendeese n'agula ne gwentundidde bombi bankola ki bwe kiba nga kimanyikiddwa mu urufu urufu ye society ekimanyikiddwa mu society tutegedde ekimanyikiddwa mu society ekyo kye bagamba mu sharia mu principle ya sharia nti al urufu oba al ada muhakkama embeera eba emanyikiddwa mu society tweramuza nayo etulamula maalamu tukhalifu sharia ebbanga lyemala nga teyawukana na buki na busiraamu ekyokulabira ku basiraamu senga omuntu alayira mu urufu ya sharia mukimanyikiddwa muki naga nti wallahi ndayira Allah lan akula lahman abadan sigenda kuddayo kulya nnyama sigenda kuddayo kulya ki alayidde kitegeeza senga kamutanda naddayo n'alya ki alina okukola ki okuwa omutango ogwaki ogw'okulayira alayidde butalya ki butalya nnyama senga bamusanga alya enkoko senga bakusanga oli enkoko waswa walayira nti sijja kulya nnyama oli ku nkoko okola ki osika wuyo oli ku ntwingiri wuyo osise ekisambi kubanga n'enkoko kiki naye mu urufu ya sharia tegiyita ki tegiyita nnyama era awo tofuna musango sharia kyetegeera nti nnyama yeyente yeyembuzi yeyaki bwe bakusanga ku nkoko towa mutango teriyo muntu asobola kugamba Usama genda mu katale idhhabu fi suuq washtari li lahman ongulire ennyama n'omuleetera enkoko nti wakwadde emitwalo egi naaga agenda ondeetere kiro z'ennyama n'oleetamu enkoko bbiri buli omu egiguze gumu kitundu bwakutunulira gamba kitwawiru njagala tubeere bantu abamanyi byentegeera naye agamba naye wabaaki nakutumya eki nakutumya enkoko nakutumya ennyama so nga ate n'enkoko kiki naye mu urufu yaffe muki mu society kyetugitwala nti kiki nnyama era wogikolerako ennamula z'obusiraamu obeera autu bw'olayira n'ogaa nti wallahi sigenda kuddayo kulya nnyama mutegere kye bayita urufu kale kambawo ekyokulabirako ekirala omuntu era senga alayira naga nti wallahi lan udkhila wajhi fi baiti Usama ndayira Allah siriteeka kyenyi kyange mu nyumba ya Usama olwaleero mu mazzi munaabye biwedde olayidde kuteekayo kiki kyenyi ne bakusanga ng'ozze eri Usama otaddeyo bigere ekyenyi nga kiri eri noga nalayira kyenyi nalayira kyenyi sharia ekulamula ki mutegere ekyentegeeza awo sharia ekulamula eki sharia ekulamula ki mutegeera kyembasomesa awo sharia ekulamula ki kukulayira kwe wakola olina okuwa omutango kuba kye bategeeza ekyenyi kuyingiraako
so si kino kyekimanyikiddwa mu urufu ya sharia. Lwogamba sigenda kukuba kyenyi kyange ku muzikiti gwa lidina, ekyo nkimaze. N'otunuzaayo kyensuti, oganda bagamba kyenyi, ofuna omusango kubanga kye wali otegeeza kukola ki. Hadha huwa almutabadiru fi dhihni, kyekigenda eri obwongo bwa buli muki. Kaakati ne wano mu sharia kyetugambye nti buloka tuli fena dirwakkirizibwa okulya saidi emmeka. Tugambye ekisooka idha kaana mashruutan, senga tuba tukoze akakwakulizo nekugamba ngenda kukuleetera agula, ogenda kunsasula naye ansasule, wattafakana netukkirizaganya. Eyo sharutu tulina ogikola ki? Bw'otalabanga aguze ampa ate n'ogaana okumpa n'oŋŋamba yakusasudde bakuwadde, that is number one. Twakkaanyiza. Ekyokubiri, idha jara al urufu fi dhalik, senga society eba ekikola ki nga kyekyo kyetweramuza nakyo mu society nti oli wakuleetera agula, gwaleesa akuwa noono n'akola ki nga kyekiri muki mu society, tugenda nakyo. Al muslimuuna ala shurutihim, wano njagala okulabulira abantu be batundira ebintu, ne mulaba nga oli akkaanyizza ne gwaleeta okugulako n'omugaa yakuwadde, balenda kuwa obukadde 2, balingenda kuwa emitwalo 3, omusajja yakuwadde dda sente kasatu banga tukkaanyiza, ojja kumpa naye ankole ki ampe. Ekyo kikkirizibwa mu bwa bulooka. Ekyokutaano, yajibu an yatajannaba assamsaaru au assimsaaru, bulooka alina okwewala ma yughdhibu llah, buli kyonna ekinyiizaani mu mulimu, kaligishi, ng'okuttirira okukweka akamogo kwekyo kyotembeeya. Okimanyi ennyumba y'omusajja teriimu seminti, okimanyi bagiteze butezi kibuyaga wajjira agenda nayo n'omugangumu, neyagizimba musajja yamujja Japaani, yali mukugu. Yajib munootinga akantu kano and you underline, yajib kyateeka ku buli bulooka ayatajannaba okwewala ma yughdhibu llah, ekinyiizaani oli bulooka wakati watunda emmotoka n'agula, okimanyi bulungi kyemmotoka erimu ekigwo, n'omukweka nga bweri ennamu obulungi, ng'eba tagikyusanga yingini, nga bweri kiki, naye ng'okimanyi bulungi. Ekyo kinyiizaani? Kinyiiza Allah. Beera kiriya, olina okwewala buli kyonna ekinyiiza Allah mu mulimu gw'olimu. Abantu abamu bamala okubeera babulooka nga bo baagala kufuna bufunyi, bw'amala ofuna akiveemu gutunke n'ebizibu, ze kasita bansasula ebisigadde oba anaakiraba luvannyuma yanaakola ki, yanaamanya. Buli yenna agenda okukola omulimu gw'obwa bulooka kimanye nti buli ekinyiiza Allah kyewale. Lwaki obeera ku ttaka ly'omanyi nti liriko enkaayana n'otwalawo munno n'asasula ssente ng'okimanyi waliwo enkaayana, oluvannyuma lw'okusasula gwe n'otema ebintu byonna atera obbikooba, gwe n'okola ki, n'otema n'omulekera enkaayana. Olumala okutemera akako, omusajja ne bajja abafamire, mukulu w'ekikazi n'ennyumba y'abaana bamulekwa, twagamba namwandu tagitunda, era n'ekyapa kiriko caveat, naye nga gwe wakimanya n'okola ki,
kulwokubanga oyagala ki kikakata ku bloka ayatajannaba kullu kankongere nako alina okwewala kullu buli ma yughdhibu llah ekinyiza Allah kala aibu okumanya akamoga akali ku ttaka akali ku mmotoka akali ku nyumba gyoletedde kagula nosirika kubanga oyagala omulimu ono aguveemu gwoteme. Ekirala ekinyiza Allah mulimu gw'obwa buloka kyekirwa abantu kyebakola ba buloka gwani erinnya Ibrahimu aŋŋambye ntunda ekizimbe kyange kiri Katwe nemuga omulimu ngenda gukola nenfuna ne bulungi agenda okugukola tyamunaye Muhsinu Kalisa yangu ennyumba eno gigule akati bwe mmala otegeera nti agenda kusasula neŋŋamba nannyini ono Ibrahimu nti omulimu nno tugulimu abantu 10 olwo njagala aweze akaki akasi kuba tuli bameka sinze nagula byenzeka tuli 10 naye buli ali mu mulimu guno mulayini kamwabiri bantu 10 musiraamu bantu bawera kali ekitono nnyo bawe kakadde n'abala obukadde 10 buli buloka agambye ayagala mujjamu naye ng'onyiiza Allah nga ddala 10 tobakola ki tobalina obataddewo kuweza ki oba nosirikira akamogo nosirikira kyomanyi takalirina enkaaya nokimanyi notwala omuntu ewa chairman ng'okimanyi bulungi nti eno poloti bagigula dda naye twagala kuyimirizaawo mulimu chairman nemulaganyisa asatu gwe konako stamp bisigadde bindekere gwe tukonereko stamp nze nja kuttunka nabo hatha haram kyobola ababuloka abamu babeereyo mu mataka nga beekuba emiggo bakayana kubanga kye batandika nakyo kinyiizaani kinyiiza Allah tegerekisi naddala abamataka mbamanyi oba mbabeeramu mbamanyi tolina kyobanimbako olwo neyankolerawo endagaano nanguza ayina amala naga seeka nali njagala sente naye akantu munnaye ka muntu mulala tegerekisi naye nga mmaze mulemerako ambuulira luvannyuma nga wayise emyezi nga 5 naga naye kkiriza nkuddize zewampa nemuga nti okusinziira ku value kati ntunda butunzi olina kujja ngaakola ki ngaagula nkuguze ate nange sikyatunda 8 zenakugulako 14 kuba endagaano nze girina origino yekiki ane ne chairman yakonako muki nakati nkyattunka naye kati abo bangi ababeera mu butego obwo bunyiizaani nakuleeta mu kintu ng'akimanyi kirimu obuzibu yayagala kuyimirizaawo muki mulimu ekyo tukitegedde ekyo ekyomusanvu yambagi an yakuna simsaaru khabiran buloka alina okubanga mukugu fima yatawassat kwekyo kyakolerako mediation alina okubanga muki mukugu tuli fena alina okubanga mukugu yakuna khabiran fima yatawassat obwa mediation bwa buno bwokola olina okubanga oli muki abantu abamu bagwa bwa buloka tamanyiwe bikola ki tamanyiwe bitambula alya ddi lwatalya oba ntegerekisi ye naagwa mulimu ndeesaagula olina okubanga oli mukugu ekyo sharia yakiteekamu la budda yakuna khabiran alina okubanga muki mukugu fima yatawassat
ekirala ekyomusanvu kyamusanvu yambaga yakuna aminan alina okubanga mwesigwa swadikan ng'ayogera mazima la yuhabi assila nga tawoomesa buwoomesa kyatunda alina okubanga mwesimbu wamaki wamazima tuli fenna la yuhabi ahadu tarafain tasimisa busimisa kuwomereza ala hisabin akhar ayagala oli amukole ki amusasule naye nga talina mazima si mwesimbu buloka alina okubanga aminan mwesigwa muki mukimanyi nti babuloka abamu omutuuza mu mmotoka abamu muvuga mugenda kusasula sente ozitadde wano mu mmotoka naziraba kayinaga ajanga oyogere ne boosi muli eri mwogera neyefuula afuuyisa gwe nno oli eri omatiza mune nkuwa 3 kiriza akantu kano katono nange sijja kufunamu naggulawo oluggi wasibye edda ssente najjako 10 najjako ki 10 akati bwamala najja kuba gwe olina oli omanyi sente ziri muki namala najja nagamba abadde atunda mbadde nkwagalamu kansoke njogere naye mumatize mbadde mukomye kuki kyalemedde ku 3 naga kanjogere naye akati nagamba agula manya atunda ti akasajja kano kalaba tekalina sente nina omuguzi omulala gwenfunye akuwaana akuwameka kati namukyusa ki timing kati ono neyekuba naga musiraamu tujja kulaba ekyo si kyatunze ono amukyusiza timing amusuubiza waliwo owameka owaana kati ono olugiraga tugende olina obudde obugenda okubala mu sente ng'ovuga sente wazijje mu banka ng'ozisuza waka ng'oteekaawo kati lwoyagala okusasula ogenda ozibala nga tezikola ki n'oyombesa omukazi oba wabba sente watuulako maama abudumbulira amazima yogera amazima nga sinnakutalaka sente zino okuva lwe nazireeta nga bwe nazijjayo weziri lwaki teziwera kumbe yatoolako newatoolako 5 ogwo agukoze essimu nazijjako abo gye bali la budda yakuna aminan buloka alina okubanga muki tobba sipanda z'abantu 14 agitadde mu nsawo bufulumira kundi erazeewo kumbe agitadde eno wansi olina okubanga oli mwesigwa sigamba gweseba ngamba ngamba abantu abali mu mulimu ogwobwaki ogwobwa buloka mukitegedde ekyo babuloka muwulira olina okubanga oli muki mwesigwa tuli fena bali yubayinu uyubu sila mu bwesigwa bwe annyonnyola akamogo akali mu ekyo kyakola ki wa mumayizatiha n'ebyenjawulo ebikiriko ayogere ebyenjawulo ebikiriko nti ekintu kino kirungi bwe kiti bi amanatin wa sidiq bakozesa obwesigwa n'amaki n'amazima tuli fena basiraamu mukkirize olwaleero nkome wano n'obukwakuliza obwo omulundi ogujja ngenda kuyingira mu nsasula ya buloka obwa buloka bulimu emiteeko waliwo obuli direct ntegerekisi waliwo bwe tukolera ku masimu omuntu ali online akuzza oyogera naye nga obwa buloka buli ki buli online
ye ali wakati awo ali ku ssimu, si atunda kompyuta oba ntegerekisi, wabula gwe olumala ogira gundi bweti nga ye yayunze dda. Ebyo byonna byonna tujja kubituukamu omulundi ogukola ki, naye nga obwo bwe bumu ku bukwakkulizo bwani bwobwa bulooka. Waliwo alina kyabuuza ku bwo oba tubutegedde? Kati njagala kubuuza ekibuuzo, obwa bulooka mulimu oba si mulimu? Mulimu si mulimu? Obwa bulooka mulimu. Sharia gwe yateekako amaki agagugikola ki, agagufuga. Era ensi nnyingi abantu nga babulooka nga amateeka aga Uganda, manya amateeka g'ensi gennyini gaguyingiramu, gavumenti netegeka ateekeddwa kufaanana atyo, oba ntegerekisi, nga tewaba nankayana. Wabula ddi omuntu lwatakkirizibwa kufuna ssente za bwa bulooka kwe kubeera nga nakukwasa ekizimbe ng'oli wakiili, oli musigire, nenkukwasa ekiki, nenkugaa nti olwo toli bulooka, nenkukwasa ekizimbe, nenkugaa nti ekizimbe ekyo kikole ki, kirabirire okitunde. Soogera ku bulooka, njagala twawule wakiilu omusigire kikukwasizza. Kati newabeera wajja nga akibuuza kino bakigula, oba ntegerekisa, awo otafuuka bulooka, kubanga gwe oli muki, oli musigire wange, olina kunkubira ki, oba ntegerekisa, kubanga wakiiri ono afaanana ngani, ng'afaanana nga nannyini. Njagala twawule afaanana nga nannyini ne bulooka. Awo abantu abamu abatunda ebintu era bwe bakolera ensobi, agenda n'abeera nga ye nannyini, munda mulimu ennyini ng'ate ye bulooka, ye nannyini ate ye ki, era n'akuggyako ne percentage. Mukategedde ako? Akuggyako neki okulaga nti omulimu guno ye nannyini ate ye ki, ekyo awo tokkirizibwa. Nga bwe tujja okunnyonnyola omulundi ogujja. Naam. Ebyo ebimu ku byengenda okwogera olujja. Kyeŋŋamba omuntu bw'agamba, twagambye mu bukwakkulizo omusaala gw'ofuna gulina okuba nga gukoze ki. Bwe nkugamba nti bi hadha, tundire ekintu kyange kino, ssente bwe ziti, ogenda kufuna bwe ziti, oba okugamba nti ekyeyongeramu ekitasukka bwe kiti kikyo. Anti awo sheekhe wali okuzimba omutima, ntunda akapoloti kange $2,000,000, okatembeyesezza n'okakubira akadingidi n'ofuna akagula ku $1,000,000 ameka? 4. Akati nojja n'ondayiza n'ogamba njagala olayire nti ddala $2,000,000 ogakwata. Wallahi ngakwata ddala, okakasa bwe baleeta 2 ogakwata nti akasukkamu kange. Tajja kugaa nti agasukkamu 2 gange, tasobola. Akasukkamu kaki? Gwenze musiraamu, nina ekizibu, mukyala wange alina muddwaliro, bampe $2,000,000. Baana babagobye, alina omuga akola endagaano nti 2 ogenda kunsasula percentage yange ku 2 ago, ate ku 2 gano, ku 2 ki? Kuba tosobola muga nti nkuyambye buyambi nze ngenze, kuba okyamuga nti ku 2 nkola ki, njagalako. Kati ate n'oli akutemera 2. Golooza omusiraamu ono waawulira nti poloti ye mugigabanidde wakati ng'olinga alina mu sheya, asula kyekimu? Tasula kyekimu. Tasula kyekimu.
ono yennyini abadde atunda omukeke nyuddeko milioni 2 ozitutte asigaza 18 oli nakuwa 2 gwe n'oli 2 mu mmeka nayogedde neŋŋamba buloka alina okubanga mwesimbu mwesigwa awo obwesigwa buli luddawo mu bukwakulizo bw'eŋŋambye obwesigwa bwa buloka buli luddawa tebulabise awo kitegeeza obulyaza amaanya sheekh buba bwamaze dde okwegezaamu nga naawe kennyini toyagala akitegeere kaana ategeera nti naye bampadde 2 bazibu zeze enkayana zenagambye naye omulundi ogujja tukyasoma omusomo guno gwobwa buloka nabagee nti abantu ensi yonna yafuuka ba buloka oyingira n'omusiraamu awo mujja kusaana nga njagala gula muno naga katumalize essola mpe enamba yo n'atandika okunoonya naga imoroka weeri n'ayogera n'olina nga talina nekyamanyi ku bya mmotoka wabula amanyi omukwano gwali munde naga noonye emmotoka bweti fuba waliwo ajagala omuga ogigula mumeka kyanji mu 18 naga noonya 15 ajja kusesema ajja zireeta tegerekisi abo bintu bikyamu ebyo sheekh kale kyenabage nti obwetaavu bwa buloka tulina okubusoma kubanga gwafuuka muki abantu abasinga bagulimu abasinga bali mu bwa buloka oyinza obuteeteekako kapande nti buloka ali wano naye abantu babukola buli mba maseeka bibyo nabyogedde nga ntandika olwakuba muzireeti abamu ng'oli buloka w'abamaseeka otegese eddalaso oyagala seeka ki kingenda mumukuleetera muzibu nno ali bize nnyo oyo olina muteeramu kakadde n'emmoroka gyavuga ogiraba n'amuwa naye ekinaana tajjeese leeta ojja funamu n'amuga nja muwa 5 kati ono najja n'amatiza seeka waliwo ddalasa gye baategese egindi eri kigundi ate abasiraamu bangi abasiraamu bajja kuwa amafuta sheekh 200 era bagampadde ye nebbaasa 3 n'agajjako ate ne mu ddalasa abeera wakubeera ku ttaya yakwatira n'engatto olumala okusomesa naga seeka muleke tayagala nakulya ye olumala ayagala genderawo kubanga atya nti bw'onoonyumya ne imaamu oba n'ogenda mu woofiisi oyinza okwogera byataategedde kati olugira seeka mumuleke baseeka tibaagala nnyo kubeera mu bantu alina awalala walaga alina ddaluso endala oluusi naawe wano n'akumatiza naga seeka wadde abantu baano nakuleese naye si bangu gwe basomese busomesa onyikize akiida naye nga balinamu enkaayana kati tuyinza oswalira wano gwe olumala basomesa kola ki tambulirawo nakuwerekera amala kakasa nti otuuse ku luki seeka tuuka bulungi diiru yagimaze kati babuloka bangi bali mu madalasa ago gokka ge bategeka ago naga ngenda kuleeta baseeka ye naayogera nabo seeka bagenda kuleeta 7,700 bali abeeri mu kakiiko n'abagaa buli seeka wa 12 wallahi nazijjako ani atali mu buloka bantu bajjudde mu mulimu ogwo balabanga abakuba enjawulo naye bali mu ekyo kyennyini kyekimu ntegerekisi waliwo alina kyabuuza nga mmaliriza ensonga zange omugundi wa Salaamu TV aliwo muki naam la sheekhe bwe kibeera nti mulaganye nga bwe twagambye
tekirimu kunyigiriza kikkirizibwa kasita mulagaana nga bwe nagaye kasita mukola ki kasita mulagaana kikola ki kasita kibeera nti mulagaanye ne mukkirizaganya ogenda kufuna bwekiti yakuna ujura ma'luma sente zafuna zirina okuba nga zikola ki zimanyikiddwa tegerekisi nga mukkiriziganyiza mu mbeera etali yakunyigiriza nga nabbi bwe yagamba rahima llahu rajulan samuhan idha ishtara wa samuhan idha baa wa samuhan idha iktada olina okubeera omulungi ngaogula bwotunda ne bwoba osasula kati tonyigiriza tegerekisi tokola ki tonyigiriza naawe manya kati ekyokubeera nti omuntu agenda kuwa powers of Anthony ekyo nakyo kirala kitegeeza akuwadde buyinza ekyo kirala eyo nayo ndagaano kiki ndala ntegerekisi njagala kufundikira n'ebintu biri bisatu nga bwe nindi ekya Salaamu TV kyemba nsooka n'okuyisaawo going regional omumanyi wa Salaamu TV Western region tujjeeyo tusaba mbeereredde ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa October tuli fena tujja kubeera awo mu hall eyitibwa manya kagundi bakayita batya bwikyalo ehoima ng'ennaku z'omwezi meka ku Saturday eno tubasaba abehoima okubeera redde omumanyi wa Salaamu TV agenda kujjeeyo kuba kati tutambula region kuki ku region kati nga ku Saturday eno tugenda kubeera hoima tubasaba mukube ku namba zino ez'essimu 0776 98 8064 ne 0702 98 8064 tuli fena abaagala okuregistaringa okubeera mumanyi wa Salaamu ki wa Salaamu TV region buli region ebeereredde naye ku mulundi guno ku lw'omukaaga tugenda kubeera wa hoima tubasaba tubeerewo n'omukolo ogwo tugumalirize buki bulungi njagala kwogera ku nsonga waliwo muganda waffe yafuna accident ali mu mbeera mbi ddala ey'okweraliikirira eggumba lya kawompo lyamenyeka era nga mu nnyindo muno muyitamu mazzi ali mulagaawo ayitibwa Faruku Kalibala mbasaba buli musiraamu oba mwalabye ku accident eyo eggumba lino eryakaki eryakawompo lyakutuka kati amazzi ge gayita mu nnyindo buli kiseera mbasaba tumuyambeko musiraamu oyo ng'ate muwalimu Allah tuyisizeeko Allah musuusi basaba tuyite ku simu zaffe 0701 327464 n'essimu ya maama we 0758 97 0330 ejja kuleetera amannya Namakula Aliziiki essimu ya maama w'omwana ali naye mulago n'okuyita ku simu yange eya Airtel n'eya MTN tukuŋŋaanye ssente ezo tuzimuwe accident eri yabadde mbi nnyo enamba eri 0701 32 7464 ezo ze zange ne 0772 32 7464 essimu ya maama 0758 97 0130 mumanya ga Namakula Aliziiki nsaba ennamba ezo tuzikozese tuyambeko baganda baffe aba media mukole omulimu guno tuyambeko Allah kwalisiza abantu mubasaasaanyiza information eyo
na accident ngenda jiba sheyalingira wano mugirabe teri yagiraba n'ayagala kumalayo katambi omuntu okumugira omutwe guno eggumba nerimenyeka okubanga amazzi gayita buyisi mu nnyindo. Saba Allah amusuuse amuwonye, amusuuse Allah amuwonye. Ekisemberayo ddala ze ensonga za mukadde waffe Sheikh Swalihi Mubiru, ensonga za Sheikh Swalihi Mubiru. Ensonga za Sheikh Swalihi Mubiru qadiyatu diniya, ensonga za dini, si za abatabliki, si za abasalafu, ate si za abazikiri kalenge, kubanga teriyo muzikiri kalenge akkiririza mu Sheikh kyakola ki kyakkiririzaamu. Ensonga eno ya ddiini ffenne tukwatako etuvunaanwako. Njagala okwebaliza ddala bamaseeka abakoze omulimu ogw'okutangaaza ekituufu eri abasiraamu. Naye ensonga eno qadiyatu diniya, ensonga ya ddiini, laisat qadiyatun kulliyat, si nsonga y'abo abasoma fakalite ya hadith, oba si nsonga y'abasalafu oba batabliki, nsonga y'abasiraamu bonna abali ku generation eno n'abalijja oluvannyuma nga tetuli ku nsi. Eddiini ya Allah erina okunnyonnyolebwa. Wensabira tuleme giteeka ku bazikiri ki kalenge, ebeere ya muntu ono ye yayogedde, kubanga si nti buli muzikiri akkiririza mu ekyo. Nsonga eno ya ddiini ffenna etubuna, abali wano e Uganda n'abali emitala waki w'amayanja, abasiraamu abali ekagadde eri ku booda n'abaliwa wonna, nsonga ya busiraamu. Ekitongole kya Directorate of Sharia ejja kufulumya mawukifu ey'obusiraamu ku nsonga eno, evunaanyizibwa ku nsonga z'abasiraamu ez'eddiini n'amateeka g'obusiraamu. Bwe neebaliza bamaseeka abavuddeyo ne bagyogerako. Nsonga eno si ntono, muleme giteeka ku basalafu na batabuliiki nti bali mu kulwanagana, nti balwanyisa baki bazikiri. Era ensonga eno si y'abazikiri, ya muntu nga ki ayeesigamidde ekyo kyalaba nti kyeyakola ki kyeyategeera. Kitegeeza obusiraamu bulina okuvaayo ne mawukifu eyeetengeredde ey'obusiraamu. Tubasaba mawukifu eyo okugirindirira, ennyonnyolebwe bamaseeka bonna nga bagyeggaaseeko. Oba ntegerekese? N'olw'ensonga eyo tuleme kunenya bantu bagikola ki bagyogerako. Abasiraamu balina okusomesebwa amaki amazima, baleme okubeera nga babuzaabuzibwa mu ddiini yaabwe. Wembasabira tuleme giteeka ku batabuliiki oba basalafu oba abazikiri, kuba si buli muzikiri nti mwakola ki nti gyabirivingira. Eno ya muntu nga ye entegeera ye. Kaakati tubasaba Directorate ya Sharia ejja kuyisa mawukifu etangaaza abasiraamu oluvannyuma lw'okwogerezaganya ne bamasheekhe betukakasa nti beesimbu mu ddiini bajja kuvaayo n'ekigambo ekiki ekijja okutambulirwako abasiraamu abaliwo n'abalijja oluki oluvannyuma nga tetuli ku nsi. Ne tubasaba abakomentinga obutavuma bamaseeka na kubajerega. Waliyo n'abali eyo nga bawalimu nga teboogedde naye nga balina obulumi, nga balina obulumi nga tebasobola kukwata mizindaalo. Waliwo n'abakyala abakaaba obukaabi amaziga. Kati kitegeeza ensonga ya ddiini si y'abatabuliiki oba basalafu, era si y'abazikiri nti be bagikoze eki
ya muntu. Tulina okuvaayo okuyimirira ku maki, ku mazima ameetengerevu mu mbeera ennungi ey'obusiraamu. Wensabira tubeere abantu abawuliriza ebisomesebwa abawalimu n'okusengejja amazima n'okugagoberera, kuba bino ebijja bibaawo bwe biti bijja bireka abasiraamu nga batuleka muki, mu kubuzaabuzibwa ekituufu kyeki. Kati Directorate ya Sharia wejja okutangaaliza ensonga eno zonna tuziraba era tuziwulira era tuzifolowinga, era nga ne Sheikh ajja kuyitibwa ku kitebe eky'obusiraamu olw'okugobera protocol. Ntegerekisi alagibwe mawukifu y'obuki, y'obusiraamu, kuliba kugaana kwe, ekinaaba kisaliddwawo kyekijja okugenda mu maaso. Saba Allah tuwa amazima tugagoberere, ate tuleme kubeera bantu bavumi, bavuma bawalimu nababajerega, wabula tubeere nga tuwuliriza maki, ffenna tubeere nga amazima ge tulwanirire, eddiini ya Allah esigale nga eri waggulu. Ebigambo byange ebyo. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.